munnange lumondo omunene yalwanya omukomazi engege obusowe kyevu ebusuula mu bbya empalanda n'esuula amasiinya luno nno si lugeregembo naye atakozesa ntawaato lwaba akutemyako nti okuzingulula enkuggulo y'ag'empapulo ogamba tekutuuse waguma kisuula enze mbalamusaako nga bulijjo tinate mutya nno yonna gye mukeesereza olunaku luno olwaleero awamu wabaddeyo oluwandagirize awalala ne kyefaananyiriza ekire naye era embeera bw'etyo mu lunywankoko olwo mubaddemu abafunyeemu ne bateekateeka okugenda okudaaza ensimu birabika ng'ebyendibattiriro naye munnange mukkalire bukkalizi nga nkaaka ku kasinjo ng'ebbumba ku nkeero olwo nange ate saagala kudda mubiri ebyoli munagira mijumbi agamba nannyinimu nti mala okunaaza omusu ojjo nkulubuuta ebigere owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yugachek. So tasty tofune Yugachek sumakaya sana Yugachek sumakaya woma Yugachek sasofune tuta Yugachek supayasinga Yugachek, 20 years of serving Uganda. kweno eddakiika emu n'ekitundu eyakayita ku ssaawa 2 zino ez'ensononsi olupapula oluyitibwa The New Vision luno lutuuse. The New Vision awandiise wano awasookera n'agamba nti waliwo omukazi atasiba zikweya ono yakkidde bba n'amwokya yamwokyedde eyo mu maka gaabwe. Ebigambo ebiri ku mugukiro gw'olupapula luno bireetawo amawulire agalaga engeri eyabadde mu maka g'abafumbo bano ababiri. Ne bagamba nti okumanya omukazi ono nakampaata yatuuse okukwata omuliro n'agamba nti ono tajja kugenda naye n'agenda. Ebigambo ebireeteddwa ku babiri bano osobola bisoma wano mu lupapula oluyitibwa The New Vision olwo n'obiggwa ennyalwe. Bakuleeteddeyo ebigambo ebiwerako wano onoobiraba. Kaakati no ne balyoka bagamba nti omusajja n'alyoka amwokya kutuuka ku mutta. Kale n'amalala gaagano wano bakuleeteddeyo ebigambo ebirala bigamba nti ebyava mu bigezo ebya siniya ey'okuna ebya Uganda National Examinations Board bibino wano bigenda kufulumizibwa olunaku olw'enkya. Bayinamu n'ebibalo bibakulaze wano kiki kye booleka ku baana abaatula omwaka oguwedde n'engeri gye baakolamu ebigezo. Wansi wano ne bakuleeterayo amawulire gaagano gagamba nti bano baatandise okutambulanga olugendo olw'okulamaga okujjukira Janan Luumu eyaliko ssaabalabirizi w'ekkanisa eya Uganda Rwanda Burundi ne Booga Zaire. Naye nno onoobisanga muno olwaleero biibino bano nti baatandise olugendo ne gye banaatuukira byonna biri wano olwaleero. Bannayuganda baabano baziirana n'okkuba emiranga n'okungubaga olw'abannamagye ababadde babonga ennyonyi abaafiiridde mu Namunkanga eyo mu bitundu ebiri wakati w'Egomba ne Butambala. Baleesewo ekifaananyi kiikino wano ekya munnamagye wuuno wano ojja kumulaba Naomi Karungi abaafiiridde mu Namunkanga y'eggye lya UPDF. Enkya ya leero waliwo amawulire amalala gagamba nti abalamuzi abamu abanesigiriza ne bagenda batandika okukandaaliriza emisango boolekedde okubonerezebwa. Ndabawo ekifaananyi wano ekya Ssaabalamuzi Baati Katureebe. Bino byabadde mu lukuŋŋaana lwabwe mu baabadde bafunira amawulire agatali gamu agakwata ku nsonga eno nti anadda mu kuliisa ebijanjaalo empiso ayinza okukifuwa ng'akizza munda bwe kitaba kyo n'asigala mu gwebusami n'emagaza. Kati amalala mu lupapula lwe lumu olwa The New Vision afulumya olwaleero era mwe bakuleetedde ag'ebyenfuna gaagano gatotogana nga bukolwa ti abaagala emirimu egy'ekisuubuzi abaagala emirimu egy'engeri ez'enjawulo gonna gaagano. Waliwo amawulire wano gaagano amalala agaleeteddwa wano biibino wano. Ono awandiise wano n'agamba nti abantu 12 abamunamagye Lieutenant Wokalo eyafudde mu Nnyonyi Namunkanga bonna basigadde tebakyalina mwasirizi ge bakaaba ge bakomba nti basiriikiridde naye ebigambo bizibu. Omulabirizi w'obulabirizi bw'Ennamirembe The Right Reverend Wilberforce Kitoluwalira yakulembeddemu bakabona mu bulabirizi buno n'agamba nti twetaaga okudda mu maaso ga Mukama tubeeko ebigambo byetwogerayo okwenenya n'ebirala ebigwa mu kkowe lino naye ebikolwa ebyekwesa empiki ez'akaboozi ak'ekikulu mu bitandise okutabaala bakabona abasinga obungi. Mulabirizi Kitoluwalira yasabye wabeewo engeri bakabona bano gye bayinza okukyukamu bwe banaaba nga bakola omulimu gwabwe. Naye bakabona abamu bawa amatuka mu byawandiikibwa ne bakkira endiga okwesa nazo empiki z'akaboozi.
kati laba abirala biri mu lupapula luno lwa The New Vision bawandiise wano ne bagamba nti baabano bannayuganda 7 ku buli 100 abasinga tebasobola na kuweza wadde ennoso 10,000 buli lunaku. Alipoota yino efulumye enekwata ku ngeri bannayuganda gye bafunamu ensimbi. Tyobanga omuntu tasobola wadde okuweza siringi 5 ataana aweza atya siringi 10,000 olunaku. Alipoota yino ekwata ku bino gy'ogenda okusanga wano olabe. Ekibiina ky'ebyobufuzi Uganda People's Congress ekyakulemberako Uganda kikino kirumbye gavumenti teyinza etya ku nsonga ezikwatagana n'emisaala ogenda ng'erondamu bulonzi. Ebigambo by'abannakibiina kya UPC bibino wano jabbiraba. Waliwo wano ebyuma ebisunda amasanyalaze turbine ebikuba amazzi bibino 2 ku bibiro ly'amasanyalaze likyali epya eryayisimba bibino bikyali awo tewali kye bikola. Ebigambo wano biraba bibino muno. Kakati ensonga ezikwatagana ne bamakanika baabano wano abakolera ku nguudo n'ebifo ebirala paalimenti ogamba teyabasitukiddemu ku nsonga ezikwatagana ne layisensi. Nze nno nkusigirira buzigirizi tinali oggulira eddeneko omuntu lyeyali esomedde n'alyoka alaba ebigambo bwe biri. Coronavirus ekirwadde ekikutte wansi ne waggulu ekireetebwa akawuka akasirikitu ekisaasanidde eggwanga erya China gattaka amawanga ga Bulaaya. Mawulire gaagano gagamba nti ekitebe ky'omubaka wa China kisabye abatuuze baabano nti balindeko okudda mu Uganda. Kakalantini kano olw'ekirwadde kino ekigenda kiwanika amatanga nti kandiyambako abantu abamu obutagendera mu katuubagiro kano. Kati amalala gali mu lupapula luno olwaleero gaagano ono awandiise wano n'agamba ennwanyisa y'obukenuzi b'ofiisa ba gavumenti empeereza za gavumenti zigwanidde okubaako ebiseera ebyesalira ebigereke mwe zikoma munaye bwe ziba tezigerekeddwa kyova olabanga n'obukenuzi nabwo bufuna omulyo mwattu ne bwegazaanya. Ye olupapula lw'enkutte luyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor awandiise n'agamba nti gavumenti yiino yagambye bannayuganda mutte ku bigere temumalaga wamatuka na kuwandagala nga malanga ga ggaali nga mugenda akasiribaggo okwesoga eggwanga erya China mbu mpozi nga mwagala kubuuka na kabalangulo mu mitwe. Ekiwuka coronavirus kitabukidde Abachina ate kakati gw'omugwira kiyinza okutaliza bw'onooba ng'okyereezeemu. Kyebava bagamba nti wango yeesukkiza ng'ajoze gwa nkolobwe. Olupapula waluyitibwa The Daily Monitor luwandiise ne lugamba nti gavumenti ya Uganda yalagidde nti bannayuganda okugenda China akawuka nga kakatta abantu 100 so nga webukeeredde olwaliro 170 entamu ezaabwe ziwedde okuvuunika mutte ku bigere. Ebigambo bino ebyobuvunaanyizibwa ojja bisanga wano mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor n'engeri gye byafulumiziddwa mu gavumenti ya wakati. Katino mu lupapula lwe lumu luno mwogenda okusanga amawulire gaagano gagamba nti ensonga ekwatagana n'enamunkanga y'eggye lya UPDF eyagudde yiino wano nti ensonga ya Meja Karungi ekyabadde okwolesebwa kwe n'ebirala mu magye byonna byatokomose ne bifaafaagana ng'entunga eyiika. Lwo lulina amattire naye munnange embeera yiino bweri mbwe yabadde omuntu kati yafuuse kitalo. Mulimu amawulire amalala gaagano wano jaggalaba gaagano nti abannasayansi abasoma Makerere eyo baabano baliko ekyuma kye baayiyiza ne bakikola nga kirondoola omutindo gw'empewo abantu gye bassa. Muno olwaleero jabbisanga mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor awandiiseyo amawulire amalala wano agambye ensonga ezikwatagana ne Genosale wuuna asabye abajaasi b'eggye lya UPDF ensonga y'enkulaakulana baleme gisaagirira naye abamu bagenda baagala okufaanana engeri nga siiti. Mu lupapula lwe lumu luno bakuleeteddemu amawulire agakulaga engeri gy'oyinza okukitegeeramu akawuka coronavirus. Kooti omanyi engeri gye zaakolamu mu mwaka 2019 olipoota yiino nnene ddala bagireese muno olwaleero. Kakati ne bakubulirayo wano amalala gaagano wano. Waliwo minisita agamba nti mulekeraawo okumala gakaaba buli kaseera ku nsonga ezikwatagana n'ebyamataba kubanga abamu ate amataba gennyini muli kitundu kwaba bagaleeta mu bitundu gye mubeera oba ne mugatwalira abalala. Museveni yawaddeyo obukadde bwa siringi 10 eri ab'ennyumba ya Munnayuganda eyakubwa amasasi ne gamutireyo mu ggwanga ery'e Rwanda.
ku makya kuno bingi ebiri wano ebikwata ku by'e Rwanda bino naye ojja biraba birabikidde mu ggulire lino nange lyenkubuulira nti mwattu lyafulumye edda ku makya gano ag'olunaku luno olwaleero. Olupapula lwe lumu luno oluyitibwa The Daily Monitor luwandiiseewo wano. Ono n'agamba nti baabano babiri bayimiriziddwako abakulembeze b'ekibiina kya Democratic Party e Masaka bawandula muliro kati. Abamu bwe bawanda obusago abalala ne bawanda muliro, abamu bwe babuukula abalala ne baboggola. Mbukati ebyaddirira baaliwo abatandise okukangaza. Ndaba wano ebifaananyi byabawerako bannabyabufuzi abali mu bitundu eby'e Masaka eyo. Olugendo lw'okutambula kilomita 15 okutuuka mu disitulikiti y'e Kitgum luno wano olw'okujjukira Janan Lumu eyali ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda lwatandise. Mulimu amawulire mangiko naye akadde ke kayinza okutusalako. Ono n'agamba nti ensonga ezikwatagana n'okulwanyisa akafuba zigwanidde okwogiya abantu bategeere bulungi nnyo. Ono n'aleeta ekirowoozo ky'omukuŋŋaanya n'agamba nti abange pulezidenti ku nsonga y'okulwanyisa obukenuzi n'obubi bw'ensimbi y'omusolo n'agamba nti bw'oba okwata ebyennyanja kwatira ddala ziri zirugembya engege ez'ebusowe ebisinga muno olwaleero ojja biraba mbw abalala bajja kutya olwo. Sports Club Villa tiino yawutudde Red Eagles bibino wano mukwano gw'abangi ebisinga ku byo nze mbiraba bulabi nga babireese mu lupapula luno oluyitibwa The Daily Monitor. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumekaya woma. Yuga Check kasufune tuta. Yuga Check super yasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Kyetuva tugenda mu lupapula oluyitibwa Bukedde. Enkyaliro Bukedde wuuno ojja kumulaba wano. Abakozi beefuulidde mukama waabwe ne bamutta mu bitundu ebyewakiseeyo. Ogenda bisanga wano byonna bikuleeteddwa mu lupapula luno oluyitibwa Bukedde. Bukedde agambye nti bamuziise mu ttooyi onoobiraba wano embeera y'Abannayuganda bweri. Kakati ne bakuleeterayo abalala. Ono awandiise mu lupapula lwe lumu luno bakuwandiikidde wano nti badereva ne bakondakita balwanye lwa bukadde wa siringi wabundaba 38 ensonga ezirabikira mu lupapula lwa Bukedde ziizino wano. Omulambo gwa Munnayuganda guguno baguzizza ono yatuuka atya okufiira ebunaayira. Ebyasini ey'okuna aba kitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga Uganda National Examinations Board babitwalidde minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni amala okubiyitamu olwo ku Lwokutaano balyoke babifulumye abakubagana entegetege nazo zibafambe. Iran yeewaanye okutta ofiisa wa Amerika mbukati egenda ebiŋŋanga eggunju ekkadde olugira nti olaba ndeese embalaawo naye mba n'abiri olowooza nnyiniyo naye mba tesimuleeterako. Ekikwekweto mu Kampala kiyodde 11. Waliwo n'ono agenda afunye engalo mu ngeri y'ebivubuka ebiriwo ennaku zino ojja gisanga wano. Kakati ebirala biibino wano. Ono awandiise wano n'agamba nti abatulugunya Bobi Wine ne Besigye mwe mubawe ettutumu. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Sepiria Kizito Lwanga wuuno ogenda kumusanga wano. Buli olugira abantu ne babuuza nti yaani oyo gwe batogomya. Kakati ebiddirira kutandika kugoberera ojja bisanga wano ebigambo bya Ssaabasumba ow'essaza ekkulu ery'e Kampala. Kati amalala gali wano gaagano Kampala Capital City Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku Kampala kisinkanye abatembeeyi abatundira ku nguudo ne bakirojjera ennaku ne baga nti sibyakusaaga bayonka butaaba. Abooluganda lwa Mosel Radio baabano bakyalaajana nga wayise emyaka 2 bukya Moses Sekintije Nakintije wuuno wano ojja kumulaba Ssekibogo ava ku maaso g'Abannayuganda. Asiika obulamu ddala tassa mukono ebigambo ebisinga wano ojja bisanga muno. Bakuleetedde ebigambo bingi by'oba okola okwewala ssenyiga w'e China nabyomwe ebiri nnyo. Jjajja w'abaana amaze eggobe mu kibya akuleetedde omukomulambo guliko obujjanjabi buli obwedda ddala mu biseera biri. Agambye nti Kafumba agoba olusu n'oluwumu ekiyondo kivumula amabwa g'omu kamwa eggobe liwonya amayute n'agamba nti emirandira gy'entengotengo nabyo gisaabulula obusagwa bw'omusota. Kati nno olwo n'alyoka awandiika n'agamba nti
kasagaza nsansi wuno naye kavumula enjoka era ogenda bisanga wano mu lupapula luno oluyitibwa olwabukedde owa FIFA asibiridde abawala entanda Villa Emeze Express FC ojja kubiraba wano mukwano gw'abangi Noli Jogo kakati amaanyi fufa getadde mu bizimbe egasse ne kuligi waliwo wano omuwandiisi alina ebigambo byagassa awamu n'akugirako bino kakati ebisinga bino bino wano jabiraba babikuleeteddemu n'abyakapapula abaagala okuba omuyindi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo muyinza okuyita erudda awo tomanya biyinza okubanga byebyo nabisere mmeride ekigulu w'obulenzi webale kuwuliriza Kaganda Peter Mutayi Mbuya Kinawataka Kampala nawe bwotyo Abdul Karim Kaliba Enalongo Luwero webale kuwuliriza Buyondo Geoffrey Uncle Quick president w'abawuliza ba Radio Simba Ebulagawali awamu n'ebulenga ku Quick Digital Studio webale kuwuliriza n'omuzindaalo gwoteeka erudda awo abagenda okulinnya taxi ne bawuliriza Batayi bw'okolokota enkulo mu ddiba ate tolireeta mu ndoliro balyoke bakakase nti ddala ka mu ddiba gw'osudde mu kaamungolo ey'omuzimu omusajja ye nkola nga bweri mukimanyi bumanya nti gula buguzi ku gaaleero onoogenda okufundikira nga agamu gakuleetedde kweyagala nga ya muzinge esimattusa omujjonkezi olw'okuba nti alwa mu nsambu yaliyirira abaali amakota nange ndabika nga afundikidde ebirabikidde mu mpapula zino ez'olunaku luno olwaleero olutembetembe nsinziire wano ndute kubanga munange ekyaliiro ekyemmere bakyagalira mu ddiiro sinaga nkyayira ku nsiko nga muyizzi obwebuumi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yuga Check 20 years of serving Uganda.